Bit Nsansokulava. Good morning. Good morning. Good morning. I hope you're getting me. Good morning. Good morning, everyone. It's 22 past midnight, and I chose to do it today. Like at least some user Hamza has just joined. Another user is also joining. Capio Ben. There is someone's called Isaiah. Yes, Isaiah. Thank you guys for coming. Well, someone's called Roger. Roger's 14. Thank you for joining. Thank you for joining. We're going to have a one-on-one talk. This time, I've chosen to do it in the night. The other days you've been telling me it's coming late and praise God, brother. Thank you. Praise God all the time. How are you doing? Nyawo, ulambugambachi. Bitu since they were. Tell me. How worry. You can come online so that I can hear you well. Are you asleep? Me. Ndiwaka. It's time. I'm not at office like it has always been. Ulamugamba ki buli ali ku mukutu. Katunyumyemu eddakiika nga 3-4. If you come many, we shall take 1 hour. You never know. Some other users have also joined. Thank you for following the host. Thank you, my dear Flora. How has been your Sunday? How has been your Easter? How has been what has not made you happy today? We can talk about it and you see how to go about it. Flavia, thank you for joining. Natukunda Teddy, thank you for joining. Dean, thank you for joining. And see Wills. Oh, thanks for those who are liking. Thank you for the likes. May God bless you. Alan Maggie. Maggie wangamba webakasaba mwenda. Nangolale nkukyalidde before you sleep. Happy Easter too. Thank you, Maggie. Thank you. Wangamba webakasaba mwenda za kiro. Nange ku luno nkyatunula. Guess where I am? Let me even invite you. We talk. Wangamba webaka buzibe. I've set a request. So, reply that we see how we can talk. Yeah. Good morning tonight in Uganda. It's 26 and home. That network is so poor. Have no this good data. Simanyi kutwala yateereka envu. Nenga bane bali ku You're celebrating not getting Easter. Sinaawo. awe bali kugi kale awe gye baliko nnyabo tufunyeyo bibuzeeko ki Bitu. bitu Salamu alaikum Bitu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mukama mulungi. obudde bwonna Obudde bwonna obudde Happy bwonna Easter. nga mulungi embeera ziwaawo Aweddeko dda naye. naye It's nga okay. musiibye By the mutya. way, we are still celebrating
Fene tuli bulungi fine osibye otya? ogamba otya? Nange gye ndi bulungi. Maggie, Easter leero ebadde yonna ku best on musanvu my still. side baana mmwe. Really? Meeting my fellow workmates. We have enjoyed. My boss has given me a day. Sikoze mulimu nagumu. Hey, hey. Ah, ah. I ordered my Tokoze muli. food, my Ugandan food yadde. Ng'oli bulungi. And thank you for joining. Someone's got Kenny. Thank you for joining. Prince Anne, thank you for joining. Okay, we are hearing Kola good mwana news from w'omwama. Leero Maggie. buli omu boosi we yamugambye leero lunaku lukulu ne tugadalingira mu maka gamu. Really? Oh, Really? Ne Yes, yeah. tufumba baana mmwe. Nga bo beebaseeya Oh, nti for bali the mu African kusiiba. dish. African dish tugikoze online then ne tufumba bino nkoko, muceere, nnyama, kasasiro oyo asigadde. Mr. Kasasiro. Joshua, thank you for joining. Bernard enga K, thank you for joining. kuza Easter. Mwebale Mwebale kunyumirwa Abaana kuzuukira bwe Easter. wamu I ne am Mukama happy waffe some Yesu people. Kristo. celebrating. I am happy you Yazuukira people wamu have naffe. enjoyed. Kubanga ade mbagamba Tusaana isi ekyaliko tukkiriza ennaku mwanaffe. 7. Ekyaliko ennaku 7. Yeah, to share celebrate Easter. You can even wish happy Easter tomorrow, the other day, until 7 days, because we have just entered Easter octave. Ennaku 7 they were celebrating Easter. Bakwaffe tumanyi lumu. Of course. Mm. Naye Okay, tukyaneyo Tony, thank you n'olw'enkya for still joining. Easter. Still, Giorgio, thank you for joining. Enga brother Bitu, Paulo Easter ogikoziza otya? weebale kukola ku live ku lunaku ku Good Friday naffe ne tutambuzaako ekkubo ly'omusalaba nga tuli mu biyumba. Mukama akuwe omukisa bambi. You are on. Waliko, eh? Naliko nange neetoolooleranga mu nnyumba ne bavuunama nange ne nvuunama. Nze nali kiwa mirembe. Today, I had nalina abantu 1,200 online. So, Naliko I'm happy that you are among those. network yawuuka Robert akasana Senyonga. Okay, and Fred, I've just joined. Thank you for joining, Fred and Senyonga. Robert, network yabeeranga ebuuka obimanyi bya network ye Uganda. Yeah, I Wabula kept banaye seeing po those olina network messages. esinga obubi. yawuukangako nga ngenda walala. Nalina emirundi oba esatu. Gisabi. Maggie, Maggie sabira network. Sabira eterere kati ndi waka sina office internet. So nina ya Airtel yeri mukola. But I can hear you well. Banaye wali Someone's owulizako koli just omuntu wali ku A2A gwe twali twogera naye. I just Wamuwulizaako? sinaba kumuwulidde. Nange teyanfollowinga nakunfollowinga. I thought she would send in a request over WhatsApp message to hear from her. I don't know what happened after. Me either. Bito sinzidde wa? Did Oh God. Ate ndi ku data. Oli Saudi. Okay. Pale kola.
Okay. Wali otambulira mu kiyumba. How was your experience on Friday? Munnange twatambulira bulungi, nawulira mirembe. Did Naye nga weebale tuweereza bambi, Mukama akuwa omukisa. to Uganda of Prince Anne, thank you for joining. Ines Stores. Nkwambale. Ovambale. Ovambale eri. Okay. Embale tulinayo mukwano gwaffe omuyita Harriet. She normally comes online. Olwaleero yeebase budde bugenzi. I like akuzizza nnyo olunaku kati. But she normally be with us here online. So now Ovambale, we've got another person. Bambale naye kati Amannya go. Bambale naye nga oba olinnya Kampala era ogamba Mbale, naye nga okuva ewaffe ogenda Mbale endusu 10. Okay, era obeera Mbale. Amannya go genyiggwana. Aishake, thank you for joining. Abadde wawulidde nakulaba olajja nnaku Lwokutaano. Network. Ayagala okujja live, please send in your request. I will reply it. Twogeremu. Then okay. Zimla Steven, thank you for joining. Babiri Betty. Nawe bali kusiba mukwano. Balina kutambuza kkooli ya musaalaba. Omaze ebbanga ki eyo gy'oli? Network ekuganye. Ate nze munnaye nze mbadde mbuuza nti eyo mazeyo bbanga ki right now. Naye nze nkuwulira mukwano. Mazeyo mwaka mulamba n'emyezi. Emyezi ng'esatu, okay. Toli wala na kudda olabika bweba ya myaka 2. Helen Kayaga, thank you for joining. You know omuyimbi gwe mmanyi gwe bayita Helen Kayaga. I hope you are the one. Okay, so that means osigazaako emyezi nga 7-8 okugwako, si kyo? Tebaze Mukama kyakukuumiddeyo, si kyo? Nange neebaza Katonda. Bwe balina kusalawo kwagala kukola. Ebbanga eyo nga sirwalangako. Okitegeera. Bintu bingi nnyo bye tuteebaza Katonda. Amiina. Abantu abasinga tebabifaako naye munnaye Katonda abaako byakuyisizaamu naawe okola ki? Omwebaza. So eyo embeera. Neebaza Katonda bingi byankoledde mu bulamu bwange. Nina okumwebaza Katonda, simulekerera. Katonda eno gye tuli ye maama ye taata. Muganda wo. Yakulabira buli kimu. Olina mwekwata ekiremye n'omukaabirira n'awulira n'akitereeza. Si byangu. Ekimu kinasookera nsinga wano wendi nakamalayo emyezi 5. By the way, ninayo n'omukwano gwange ennyumba gye yasookeramu si gy'alimu. Naye munnange wano nfuniddewo emirembe era neebaza Katonda olw'ebirungi byenfunidde wano mu nnyumba eno. Neebaza Katonda. Katonda w'amaanyi. Tegeera. By the way, olwaleero mbadde njala kwogera.
Nakaabiranga mu nnyumba Yes. eri, ennyumba eri nga wifi bwabere osobola okumala ennaku 2-3 tebakuteeseeko. Ne nkaabirira Mukama ne ngamba Mukama bw'obanga ennyumba eno gye ngenda kumalira mu contract ntereezera embeera, tereeza mbeera. Nakaabira Mukama nga nsomesa tuli, ne nkaabira Mama Bikira Maria, ne nsiiba noveena zange. Naye Katonda yampuula yanjanukula. Omukazi mwennyini niye neekyangako, erina kyemukoze, tuyombye, nanzana n'antunda. N'antunda, nange wano gye yantunda nafuna mirembe. Okirabye? By the way, let me tell you this. Wali nga ali ku fulofa. Yenyo. Naye kati wano tulina ebisenge biri bisenge kambale 2 n'eddiiro gye 3 n'obukubokubo 3 ne ttooyi. You said you're called. Ti wanene nnyo wano wendi. Kati neebaza Katonda. Katonda yanukula saala zange. Maggie, sorry, Beatrice. Beatrice, ompulira? Nkuwulira. Kakati nze mbadde ngamba nti some things come nga waliwo bye tulina okuyitamu okubaako we tulaga nti walina okusookera mu nnyumba eri mwe baakukinyizanga. Naawe baakutundira bagamba nti tukutunda, olabanga tomanyi nawe gye bakutunda we wagenda kuyisa. Kumbe mu kutundibwako mukisa kati gw'olina gw'ocelebratinga. Oba okitegeera? Era neebuuza nti tigenda wano mbadde mmanyiriddewo wadde bantulugunya, naye kati wano mbadde manyire, kati gye ngenda simanyi. Tomanyi ogenda kutandika bulamu. Nagamba Yezu Kristo nti eyo gye ndaga n'ennyaffe Bikira Maria munsookeyo. Mbe nga siraba kutuukayo nga mwatuukayo dda. Kankuwa ekyokulabirako. Yozefu gwe boogerako mu bitabo, baganda be baamukwatirwa obujja ne bamutunda si ye Misiri. Bwe bamala omutunda tebamanya nti ate yali bataasa mu biseera ebiriddako. Enjala bwe yabakuba ne beesitula ne bagenda okunoonya okusaka emmere. Emyaka nga gikulunguddamu tebakyabategeera. Kati mpaka obudde bwatuuka yasooka ye yennyini yasooka obbategeera, n'asooka abawo emmere agenda okulaba bakikola bwerera, n'agamba nedda, bano baana ba kitange, bano bajjajja bange. N'abagamba kati bwe muba mugenda muddeyo muyite n'abaasigala bajje. N'agenda akuŋŋaanya abaana ba Isirayiri bonna ne babaleeta mu nsi y'oku Buddu gye baamutunda nga ye gy'ayinira emirembe. Bamutwala nga mwana wa mulangira naye nga tali omu kwabo abagwati. So embeera emu tugiyitamu si lwakuba nti twagala, naye lwakuba nti tulina ogikozesa okubaako awalungi gye tulina okutuuka. Omuntu akulaba kati ng'oli ku social media oba nga oba obujulizi bwo nti oba oli mirembe, olina emirembe w'oli, tasobola kumanya nnyumba gye wasookamu. Ne bw'obimunyumiza otya tasobola bikkiriza. Ne mugamba nti baali bakutulugunya, tasobola bikkiriza. Atunuulira kino ky'olinawo ssaawa zino. Okifuna? Kituufu. So twebaza Katonda nti akyakukuumye. Ebbanga erina ddako, tofaayo, beera mugumiikiriza, beera mukkiriza nga na Katonda ajja kubeererawo. Era ndi mugumuntu ngenda kuwangula, tewali kirema Katonda. Ojja kuwangula. Nze nali eno omwaka ogwo guwedde, omuwala wange omukulu
sisita wange nankubira essimu nti muwala we aganye okusoma nengamba maama mwana wange nakyali muto oyo myaka 12 guno gwakutte guno gwa 13 atujja mu Desemba mwaka guno obula netwake kubuze hello nakabira musakuli naye munnange etaamu y'okusatu n'addayo ku ssomero ate yakola bulungi nnyo yayita bulungi nnyo ate nga teyakola taamu y'okubiri kiri kimu kyemmanyi nti Katonda tagabira woyagalidde naye bwagabira ddala oyinza okera ku makya nogamba kuma njagala kino nokola ki naye kasitoka nti nkyagala ku lunaku weruti luyinza okutuuka nga tunaba kifuna naye oba tobiriiko ekiro kyo kinaba kutuuka so abaagala ebyangu n'obulamu bwabwe bubeera bunafu era tebubeera buwanvu wewa olugero lyo olugamba nti ekikula amangu kifa mangu bw'oba oyagala obulamu obuli soft oyinza obufuna mukama ayinza obukuwa naye oyinza obutabuwangaaliramu. Helena, thank you. Helena Gold, thank you. And Helena and other people who are joining, thank you for joining. God's child, thank you for joining. And as Madingamba, oyagala obulamu obwangu osobola obufunamu kama asobola obukuteerawo naye tuwerabira olulimi luli oba olugero olugamba nti ekikula amangu kifa mangu. Ffe tukolera mu Kampala wakati ffe ssente zetufuna tusobola kumanya nti ziva wano naye abaagala ez'amangu nabo mwebali era jja nayayanira kino nakiri nazifuna nimuziraba ddala ng'azifunye oluusi nofuna n'okukemebwa nogamba oba nange nkyuse naye ogenda okulaba within no time adde abagamba nti alina ssente nga ziweddewo agaddewo. Ffe amaduuka ge tupangisa gaabuwanana naye twebaza Katonda tufuna nti zigasasula niba sente zivaawo obwezi gusooka nga guweddeko nokwata ogwokubiri nofuna ogwokusatu nogwokubali oli nakusanga mu kibuga nagamba mwina sente naye munaye Katonda fayina engeri gyatusurprisinga so twebaza Mukama nti atubeereddewo. Thank you for users that are joining. Prince Anne and others, thank you, please. Obula. Kutukako Beatrice kansoke nkuggyeko omala okomewo sikyo netwake nkukyankalanyeeko. Okay. Thank you people for joining this evening. I wish to ndowooza kati onfuna. Okay. Badde mbagamba mwebale kujjako online mbagaliza Easter ennungi
nsaba tusigale nga tweyisa bulungi, nsaba tusigale nga tetuvudde Katonda. Bwenna ali ku mukutu mwegala okwogerako nange, please send in your request so that I can add you and we talk. Nze nandisabye guno omwaka gw'Eklezia gwenda kuggwako ku lunaku lwa Yesu Kabaka mu gwe 11 oba Christ the King Day. Oyinza okuba n'ebyobadde otegese byobadde osabirira mu kisiibo kino, ekisiibo nga kiweddeko, weebuuza ki ekiddako. Nansabye bw'oba obadde ojjumbidde nnyo okusaba oba okusinza, tolekera awo. Bagamba nti akendo wekawoomeseza amazzi wekaatikira. So at this point, si bwe kiba kibaddeko nga obadde olina kyosiibirira, kiwadde osabira, nakwana ziweddeko, tolegeza, let's continue, tubeerezeemu. Our usual rosaries and the lections will also go on like as usual in the evening hours, and tukwate Katonda. Nze manyika obaako ebintu kati nga bwe twali twogera ne Beat atugambye nti basooka egenda mu nnyumba eyasooka ne bamuyisa si bulungi, nga buli kimu bakimukugira, tebamuwa network, tebamuwa wifi, ng'obulamu bukambwe. Mugamba bagenda mutunda, ate awo omutima ne gwekanga. Kakati essaawa zino essanyu lyalina yeri gye bamutunda. Ebibuuzo byalina nga tebannaba mutunda, bale baakimugamba nti tugenda kutunda, byali bingi nsuubira. Era naye abitugambye, agambye nti olaba embeera egaanyi wano we nasookera eba ekalubye, ate eri gye ndaga gye simanyi. Bwe bakugobanga ku mulimu tokukulumanga nnyo, bwe bakulemezanga omulimu tokukulumanga nnyo. Kiruma, tulina bw'okiyambula, naye amazima go gasigala mazima. Kambawo ekyokulabirako, nze mbadde mu printing kati okuva 2010, yes, banasooka nkuba ngoye zokka, t-shirt printing, nziprintingira ku university mu kalulu kange nalimu. Bwe navaayo ne nnoonya emirimu gye mbadde nsoma ku university ne gitagala, naye nga bwenfunayo obuli mulimu gw'okuprintinga t-shirts. Kati ebbanga lyemmaze mu printing liwera, paka Juli nastationalizinga ne ngamba let me focus on printing right now. Naye tulina kyetulina kyenyina obbagamba nti most times abantu abalwana okufuna emirimu gya printing tegiggwa bulungi. Lwaki? Toyinza okuba olina contract katugambe n'ekitongole ekimu kijja kimenya mannya nga gwe bakubira emirimu omwaka ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, obudde ne bukya ne bakyusa boosi oba ne bakyusa omuntu authorizing okuba kw'emirimu mu kampuni bwetyo. Kati omanye nti n'enkyukakyuka zijja n'ebyazo. So kati ono bw'ajja aba alinayo abantu ababi babadde akozesa. Oba oli awo ogenda okulaba nga waliwo omuntu omulala either aguguze oba bagumuwadde. Bwe bamala okugumuwa, naddala emirimu egisooka egyo gikaluba, oyinza okuba omulimu katugambe eno mu printing w'empapula
okuwa tutabo nga 5,000 nga kuwako deposit ogenda printing, naye emirimu egyo egisooka maama gyeri ebizibu nti olwana ogukole otwala bizinensi y'omuntu omulala, naye gyali aba tasigadde mirembe, amazike gayitamu oba n'obutama, naye waliwo embeera etuuka onomanya nti guno gw'omulimu gwanva dda mu ngalo. Kati oli aguyina buli lw'oyogera ebigambo ebyo abako experience gy'afuna etya. Nze ndabyeko abantu abakubye emirimu negifa ate gyabuwanana. Waliwo gayo omu bino bye baleeta oli n'agamba ndizayiningirwa kalenda yamwaka designing ekitegeera, naye abasinga si bwe babeera baagala omukolera ati waako omala omuwe printingira abalala, maybe awaes all quality kasita ye asobola okudda eri balinga kati bw'amala omudesigningira omulimu gayo yali azze amukolera ng'alinayo n'akasente akakadde kamubanja. Kati kyeyakola ng'akola ki, nga adesigninga omulimu ng'agunyirira, namugamba mpa ndabemu, asooka amusindikira ebifaananyi. Tony Biax, thank you for joining. Lubega Henry, thank you, and other users, thank you for joining. Amusindikira ebifaananyi, omusajja yagamba no, mpereza ka PDF nkayitemu nkalabe. Ffe nno ng'abali mu printing awo tuba tutegedde. Wali wakusabanga original work omanyanga tikati guno agulaika gubuusa amaki, kati omwami yali amubanja n'agamba ngenda kukolera gwagenda okuprintinga omulimu guno kampeereze ku WhatsApp, era mubanjayo obukadde nga 2 obukadde ku sente enkadde, kati nga amulisidde bizinensi ya bukadde nga 9, naye ng'agamba ngenda kusooka nkuweko 4 okube bumaliriza nkuwe balance kyokka. Ono naye yadesigninga waka ng'amanyi yagenda omukuba. Kati ono bw'amusaba PDF, Katonda we n'amulabula n'amugamba omuwa omanya kikaweddemu. Do you know what the guy did? I'm not sibakubiriza kukola what this guy did. Yatuula mu same artwork, awali Monday nateekawo Tuesday, awali Friday nateekawo Saturday, awali Wednesday nateekawo Sunday, just that on each page. Ebisigaana biri perfect. Peter Ranks, thank you for joining, and others. Kati bwamala bikola bwatyo n'agiteeka mu PDF, agimuweereza n'amugamba mukama bwe gudda kasita nze nyina original copy, nja kugukuba oli olwagumuwa. Ndowooza Kazuli yakuba n'akabonero n'agamba ono mumazi, n'akubira somebody else call the name, amugamba we oliwa gyebaleko oti biki nirayo kalenda z'okuprintinga oprintingira mumeka, probably osanga baali bateeseza dda naye oli munne, agamba kaati wakakaako n'akamuweereza. Ate ffe tulina policy bweti mu printing, when someone gives you work for proofread and after you say print, one omutypingira akagamba nti kakasiza you can now print. Akitegeera eyo binding section ebyekusiba gwe nannyini mulimu nti ne baba byakubye bifu naye nga wamugambye dda print, oba tokyakola ki, oba tolinawo omunenyeza. Kati n'ono olwamuweereza kawaaka
akasukumira somebody number. You print that work, it is needed in the next one day. Agamba liri nti yali yafunye edda babayinda be bagenda kubikwasaganya, okitegeera ayagala kufuna kingi afiirize munne yakoze omulimu ate olwedde amubanjira ne sente enkadde. Olwo lwagumuweereza nga bagussa mu mashini nga bateeka ku plate nga printer zitokota kutemya n'okuzibula nga kalenda ziweddeyo. Omanyi kalenda z'obukadde 9 bwezenkana, katugambe kalenda baya since 8 kuba the more you print at the lower charges. Kati bwetukwata since 8 bwetukwata obukadde 9 netugabizaamu since 8, olaba obungi bwa kalenda ezo zonna. Kati this person namuyita nagamba boss nti omulimu gwo guwedde kyuke, nayita ne babayinda ne batandika okubayindinga bakola buli kimu. Ono omusajja bw'atta akyalinze bamugambe I'm sending you deposit tutandika printing. Ali eyo ali mugawe balowooza tebakyadisikasinga ki, kumbe eri omulimu guwedde nga bagutikkako akutwala ku destination gye gulina okugenda. Ono atwala mulimu gwe ababosi be nga bakola ki, nga bagumuwa nga agubawa. Omu ku basalawo sikayo kalenda bwati namubuuza ssebo wiiki etandika ku lunaku lwakumeka. Nankamba obviously erina kuba Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Namugamba look at this, what is this? Namukambwe muzibu. Singa gwe wandikoze ki? Singa wali gwe wandibadde okola ki? So omusajja kyayo kugamba kuba kwogera kigambo kyonna, yakoberawo designer immediately. Namugamba hello, what did you do? Namubuuza what did I do? You said I gave you work, you proofread, then you get back to me. And I am waiting for the deposit you promised me. Guy, thank you for joining. Olivia Chisito, thank you for joining. Pasco Pro, thank you for joining. And others. Namugamba, I need my work done already. Babosi be ono ye yazzeeko yajjanga omweribi naye ng'akola ne banne, ayagala okubafunamu ennyingi, ayagala okufiiriza munne gwazze badiiringa bombi. Kati ng'okumuwa balance asigaddeyo gy'atutte omulimu, alina kuleeta waaka ng'ali fine. Yalina okulya ebbanja, yalina okwewola, yalina kubanga ono ye waka yenna yali perfect apart from the days. It is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Nga Monday waliwo Wednesday, awali Tuesday waliwo Saturday, awali Saturday waliwo, you get that confusion. No, we are a corporate company, we cannot send out this nonsense to the public. You get? Bwatyo yalina okutunda ku kibanja ewaka, ajja akube kalenda endala. Era yakubira ono designer n'amugamba wankoze ki kino? N'agamba no, wangambye I give you work to proofread, then you get back to me. So most times tukola ebintu naye nga tumanyi binaabivaamu. Oyagala okunfiriza, oyagala kufiiriza munno, naye naawe tajja wattu alina okutunda awaka, akobe waaka bwe bamukola, genda balance yasigalayo, then asasule bana abaprintinze omulimu omupya.
awo omukwano ne gwonooneka. Yajja ku maviivi n'amugamba munnange nsonyiwa naye bwekitibwe kyabadde. Awujjo Anna, thank you for joining. Bwekitibwe kyabadde mbadde nyina ekizibu nga ndaba sente njala alimba okupalapala, nyina ekizibu biki njagala kiiseewo. N'amugamba nti sina kyensobola kukola olwedde nkubanjayo sente nkadde obukadde 2 ate wakoze ebibyo n'ogenda okola ebitaliimu, kati nze nkuyambe nti original waka muyina waali wano oba yalina sente muleete nze mukukubire. Yalina genda kukola ki? Kutunda ku kibanja afune sente. Akola atya? Emirimu gya kalenda ogimanyi gibeera gya pressure aye gibeera gya speed. Kati mbulira wofunira atwala ekibanja kyo, that means olina kugenda mu bamanerenda bakuwe sente ez'amangu okukola omulimu. Ate egyo emirimu tegifuna nnyo lwakuba nti tugatta nyingi. Oyinza okusanga kati buli kalenda ogifunyeeko 5, kati 5 times kalenda nga 8 oba 10 ze baba bakubye, nosanga ge magoba g'olina. Love of her own, thank you for joining. So ebintu ebimu tubyagala naye birimu obuzibu bwabyo. Tugaana nkuyita mu challenge yonna gy'oyitamu oba ne weevuma Katonda nti lwaki ogiyitamu, ebaako ebirungi by'okutegekera mu maaso. Bw'oba toyagala kukola ojja kutuuka weevume lwaki toyagala kukola, kubanga banno gye banaabeera beebaliza Katonda bwe tojja kubabeeramu. Bw'onoolaba abalina bye balina ojja kwebuuza lwaki yeggwe nogamba oba waliwo abatakufaako. Kale tebakufaako naye gwe weefuddeko. So obuzibu bwonna tubuyitemu naye nga tutula nawa gye bututwala. Nyakito I've sent you a request obusobola jangu tunyumyemu katono. It is 5 minutes past 1. I think you can use the next 20 minutes to sum up this. Send the request, you can reply it. Ombuzeeko tunyumyemu bwe tumala tukigale tugalewo olunaku lwaleero. Lwaleero tubadde mu kwebaza Katonda asobozesezza okutuuka ku Easter eno gye tuyingidde nga tuli balamu, tetulina watuluma. Atubeereddewo abeereddewo famire zaffe, ab'enganda zaffe nammwe gye muli ku mukutu ndabako abantu 658. Thank you for those who are still awake. Samugombya nansubirete wabba linnya lya munno omukulu obanga yeyi nakyo kisoboka mukulu saawa bw'oba yeggwe tewali buzibu nkwaniriza kama akumbira omukisa. Nakwagalako kimu bayirawo nze nasooka nolwawo okumanyira Samugombya nti musajja aliko obulemu nga bwe mpulira eddoboozi lye naki gamba okay. Kakai 18, thank you for joining. So namwagala nnyo lwakuba nti tiyatula ku kitone kye. Olina ebintu by'osirikidde ggwe naawe alaba ssaawa zino oba by'otannaba kwezuulamu naye nga Kakai, good morning, how are you? Oli bulungi? Jangu online twogeremu. Let me send you a request. Thank you, well done too. Jangu online, I've sent you a request. Jangu twogeremu oba osobodde. Kansubira olina network ennungi. Okay, I've sent it. Pamela and Pedro, thank you for joining.
mbadde ngamba olina ebintu byotannaba kwezuulamu naye nga bikuyamba. bwonna omala okwezuula kikyoli, olina omala okuzuula ebintu byosirikidde ebikuliko, ojja kunyumirwa obulamu. Ffenna twasoma oba enamba esinga kati Uganda e Kampala wano basomi. Kakai, thank you. Sendikira ka request. I reply. I want to hear from you if you wish to speak to me. Are you okay with it? Is it okay? If you wish to have my WhatsApp number, still I can send it. It is 0779637529. So boba you're here ngoyagala kunyumyaku nange, you can WhatsApp me on this very number at any time of your convenience. We can still catch up from after here. Kakai, please, if possible, you can send in ate byamba bwe ziba ssente nga zonoonya nga ngaosobola bijjamu awamu. Bwe twayingira covid, before covid nze ntera okuyita mu kibuga mu streets za Kampala ez'enjawulo, abamanyi galiraayi mabega waayo batera okukolerawo abachina bangi nnyo, onfuna naye va wano waggulu ku Kizito Towers kirira tuli mukozesa bagitalo okuva wano ku Zebula Today shopping mall, not shopping mall, Zebula Today Emporium, nokkirira wansi awo ojja ogguke ku Galiraaya ogende eri ku kisa kya Maria, awo waliwo abayindi abachina. Bwe nayitanga awo nga ngenda mu kikubo nga nsangawo abachina nga bambala masiki. Everyone knows today buli muntu kati amanyi masiki. Bwe nayitangawo nga ngamba bano abantu batutwala nti tuwunya oba batutwala nti tulina infections tuyinza ozibasiiga oba. Buli yayambala ku mask, you must have had the following experience. One, terina okuba nga yakookyako ku nnyindo wano, mu matu gano ne gawaawo nga gakuluma nga gabakuba empi. Onfuna buli part mowulira you're uncomfortable. Povia, thank you for joining. Landclark 5, thank you for joining. Gertrude, thank you for joining. Twice tumanyirangako okwambala mask. N'obudde bwatuuka nga ye option. Waliwo obudde bwatuuka naye nga ogimanyidde tukyagirabamu buzibu. Saawa zino masiki zavaawo, but someone asobola okutambula ng'agyambadde, tikikyaliwo kati mu China. Naye luli kyabanga kimu, nga olaba agyambadde either omwekengera nti abeekengedde, okitegeera, naye kati yafuuka ya bulijjo. At any time you can have it. Naawe wezuulemu ebintu by'osobola okukwasaganya. Bw'onoomala obyezuulamu ojja kulaba nga bya mugaso gy'oli, ojja kulaba nga birina gwe biyamba, ojja kulaba nga birina contribution ebikola nga nnene ku bantu abawo n'abakwetoolodde. Ne buli lw'onoogisirikira ojja kuba osirikidde ebintu bingi. Bwe nali mu mwaka gwange ogwokubiri e Makerere, nina olupapula lw'amawulire olumu lwe nasoma
Actually baali balolese mu class. I did no money nti oba nali ngula empapula z'amawulire naye waliwo abaagafunanga ne bagaleeta. Kati mwalimu omuwala omu yali awandiika nti yakusoma social sciences course gye twali tuli mu kusoma mu budde obwo, ng'agamba egisoma ng'agyagala nnyo, amaze emyaka 5 anoonya mulimu kyagimala tagulaba, nga yeevuma lwaki yakola koose eyo. Eno bwe nagiraba embuzi yamira nenseka. Tosoma kugenda kufuna kyawandiikibwa nti nina certificate in Bachelor of Commerce, nina musawo bamuki, no, empapula tebazirya, bali awo ngo bw'oba wasoma sciences emyaka nabufunamu degree, olupapula buli muntu aluyina, naye si buli muntu nti alina obwongo obwo kyoba mutera kyekimu. Mukama okutuwa mu magezi. Asira ku kikigenda gakozesa, bw'otagakozesa ekitegeeza nti togayina, obeera ogayina. Era buli muntu alina amagezi agamusobozesa okukola by'alina okukola. Abantu babiganyirwamu n'abiganyirwamu, n'ababe ne babiganyirwamu. Maria Martha, thank you for joining. I saw even your comment. Thank you, Mukwano. I saw your comment on my videos. May God bless you. So, buli muntu alina amagezi Mukama ge yamuwa, enkozesa yaago buli muntu yayinza okugituulako oba okola ki okugisitula. So nti ebintu tubikole oba twevuma embeera gye tuyitamu, nga naffe tumaze kwekebera, keera okole. Naye kati omala ogambe naye nze nkola Mukama tampa mukisa, ddayo n'enkya. Thank you, Mother. Thank you, Maria Mother. Mother, njagala kuwuliriza. Can you come online? Is it okay? Can you send in an audio request? Njagala kuwulira. I can listen to you now for a few minutes. Is it okay? So, keera okugenda okole. No, bw'oba osobola keera weebaze Katonda, mala omwebaza. Okay, she has come. Hello. Hello, Paul. How are you, Martha? Paul, Yes, good. I'm okay. How are you? I'm okay. Oli mu kibaala. Hello. 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 Nsiima empeerezaayo mwana ggwe. Naawe weebale kubaayo. Oli ludda waawo? Oli ludda wa? Paul. Oli ludda wa? Paul. Nti oli ludda wa? Oli waliwo abiwuggana. Paul. Teeka. Nsiima empeerezaayo bambi. Kale mukwano. Nti nsiima empeerezaayo. Iye. Kale nyawo. Teyanzizza mukwano. Oli bulungi? Oli Saudi Arabia. Ndi bulungi nyawo. Iye. Weebale kubeerako.
ndaba ku bugundi bw'eddiini obuvidiyo bw'eddiini ne mpulira bulungi ne nkomentingako nga bunsanyusa. Thanks for the comments. Nambi naawe thank you so much for the video. Oli Saudi Arabia naawe? Gyendi eno bimpuuba mwana gwe si byangu. Ebyangu byebiri waawe? Teri byangu ku nsi. Teri Ku nsi byangu. tekuliko byangu. Wabula Kijja byoba kuggwa ofunye. kyonna tekiri. I like the comment. Kijja kuggwa. Byonna byobufunye, empatikana yaabyo n'enkwasaganya yaabyo obiyitamu bwe buwanguzi Mukama bw'aba akuwadde. Amiina era Yezu ye wali atubeereddewo bannange. Ddala. Okay, kankuleke mukwano. Kale neeyanziza munnange neeyanziza nnyo neeyanzidde. You're welcome. That has been she's based in Saudi Arabia. She's at her workplace. She's thankful for what God has done for her, and we thank God for that. Maury, can't put it. Maury. We are about to finish this. We are about to end this evening, this morning. Oh, about to midnight live. Never second sana ningamba lwaliro njabatwala speed kiro. It seems some people were busy during the day and right now they're off. But thank you for all that has been online. Morning syndicate invite. We have had 70 people online. Thank you. That's a good number, especially this late. Mbebaza mukwano. Mwebale kungoberera. Mwebale kwagala videos nteekayo ku account yange. Mwebale kwagala likinga kubeerako ku misa zenteekayo. By the way, mutusabire. We are battling with a big group. Why? Abantu bangi bakola live ezitali mu nsa. Abantu bangi bakola live ez'obusengu. Abantu bangi bakola live ezitali mu tosobola kugiraba. N'obusamize buli ku live. So, wetukwata live zino mu Kereziya. We have people who are battling us still. Ate munaye nze ebbanga linakolera eruweero. I found out, I confirmed that not whoever comes to the church comes to pray. Kati weesanga obattlinga n'omuntu mu church. Neweebuuza, had she or he come to pray? No. Ng'olaba by'olyokola akulemesa. Kumbe ayina ekisitaani ekimulimu. Tayagala okole by'okola. Sekatawa, thank you for joining. Sekatawa David, thank you for joining. And yes, and others. Nakolera eruweero. Ng'oli osanga yes, Abakristo. Wakabondo. Naye nga bw'ogenda ewuwe. Munjogera ennyango ye Archbishop. Lwaki njogedde bwetu? Nkozeseza title eyo ntetegerekeka mu mbeera bweti. Oli omusanga mu Kereziya alinamu ekifo, ewuwe alina essabo. So aba alina essabo ewuwe. We abeera ani? Bwe tubeera mu nzikiza za Kereziya oba mu mitendera gy'Ekereziya. Aba yeefudde Archbishop. So osanga omuntu mu mbeera y'emu bwetyo ewaka alinayo essabo, neno mu Kereziya ajja n'asoma. Okitegeera ng'ate tujja mugoba. Kati oyo mubeeko bye bubaako bye mutakkaanyiza mu Kereziya. Bata alina kyo weekyusizaamu. Kuba ye
enajjayo ku show, enajjayo kulaga abantu nti naye ayina eddiini mwagwa, n'engeri ewuwe ayina ebintu ebibi byakkiririzaamu. So tulina bangi abatukuba emipiira mu simu, oli neyenyinyimbwa n'okola otya, mbeera bwetyo, naye tukkiriza nti Mukama Katonda oyo ali waggulu ne ku nsi ajja tubeererawo. I have some good people who are appreciating Mass, who are appreciating the work we do together, and we pray to God may continue helping us. Misa yesaala esinga obukulu, misa yekka ekifo Katonda mwajja n'omulaba live mu mutima mu mubiri n'omusaayi. Kati gwe ngodde awo gamba simanyi nafaala oli asabira emizimu negibuukayo, nedda. Yesu ayinza okuba abikola naye tasinga Katonda, tasinga misa. Ayinza okuba akuwa essaala enkambwe, tasinga misa. Oyinza okuba olina faala oba brother oba prayer intercessor nga mukambwe nnyo akwata n'amayembe, ate oleya Katonda. Kozesa misa okubaako byeweesabira, okubaako bisabiramu. So buli lwolaba misa wonna wogisanze, oba eri mu lulimi lw'otategeera oba eri mu lwegeera, just join. Why? It is the only opportunity you have for yourself with God. One-on-one, that's a one-on-one conversation, you and your God. Abamufuna. So nga tukomekeza akawungezi kano, it's coming to 1:30. I have to go and retire, naye mbiza ku ssaawa emu ku makya. So nyina okwebakako nsobole okuzuukuka mangu ngende mu misa. Bw'ofuna akadde konna kitako mu Keleziya. Kakubula bw'oba olina w'otambulidde n'oliraba, bw'oba olina omukutu gw'otambuddeko n'osanga ku misa ng'egira, egenda maaso, please join. Especially let me see if we can hear from this person. Kati atumaliriza nsaba Mukama bambeera omukisa, abawe buli kimu kyemusinga okwagala. Abakuumi tusabirigane, tekuli ku nsi atuukiridde. Sabira munno naawe weesabire, egaliza munno naawe ojja kufuna by'oluubirira. Tolemesa muntu. Naye abantu abamu bw'omulabako omuntu ng'alina kyakoze gamba yeeraga biki kola naawe byo bakugambye nti weeraga. By the way, tewali lubalekwa mayinja nga toyina bye bakukubira lwa nsonga eyo. Lwaki? Nti omuti katugambe guba muti gwa muyembe, bwe guba teguliiko bimera oba miyembe gye gikuze, whichever size it is. Ffe twasomera mu kyalo naye nga kasita balaba obuyembe nga butandise okujja ku muyembe bwe guti, ng'olwo gujja kufuna amayinja mpaka nga giweddeko gyonna. So kati naawe oba olina butono bagenda kukuba, newe binaawera bajja kukuba, newe binaagejja bajja kukuba, ne buno oba ofunye ebiringa eggulu era bajja kukuba. Bakuba lwakuba oyo bina naye oba tobiina teri akwetaaga. You are no nonsense, you are nonsense to them. That's the rightful word. Abantu abavaayo bakupinga lwakuba tolina bye batayina. Oba munfuna olina bye batayina, ensonga lwaki bakola bakuba. Kati bw'onoonya tebakuba bakuba otogedde omanyi olina ebyoyina
ku ssaawa bweti twamaliza ssaawa twatonda tuwadde esande eno gye tubaddemu ejjudde emikisa tuzuukidde ne mukama fenzu atumuza atubeerere mu biseera bino ebigenda okuddako. Ojjukira nga amaze okuzuuka yabagamba sigenda baleka mweka mwoyo we, naffe kkiriza nti ajja kutubeererawo, tekiwedde mbeere bagumu ojja kutambula. Baina nze njagala nnyo obudde obw'ebiseera byempita mu kusoomoozebwa era kwe mbaddemu ennaku ezeeziwedde. Some people are not happy with what we do. Abagamba TikTok eriko bagwenyufu eriko biki but what do you take on TikTok? Otwalayo ki? Kawali mugwenyufu ojja kutwalayo byabagwenyufu. Bw'oba toli, bw'oba olina bizinensi giteekeko era abo bennyini abagikozesa bajja okujja. Mother, thank you for the likes. Thank you, my dear. Bw'oba oli mugwenyufu, this is what I'm saying. Era ojja kugenda ku sayiti y'abagwenyufu. Bw'onooba olina bizinensi nga gyewatunda era abagula bizinensi yemu bwebajja okufuna. So tokwatibwa bujja lwa muntu byatuuseeko lwakuba nti you can't reach at them. So bageeza akawungeezi akalungi oba olunaku olulungi olwa Monday, Easter Monday, osinga mugenda mu mbeera yonna togenda genda kusanyuka. I also go to the beach sometimes. I like going to the beach. Era Palm Sunday nagikwatira ku beach. I like going there. Genda. If you like dancing, go to the club and dance. Come back and say thank you God, at least I've made myself happy. You get me? You just know how to program yourself. Tulaleero enda kukola kino na kino na kino na kino na kino. Thank you mukwano. Happy Easter Monday nungi nawe bwotyo Mukama agikumpeere. Waliwo gwe ozereeti ndowooza waliwo tubadde ne Magi. Yes, Magi adda atugamba Aaron Magi nti mukama waabwe Saudi Arabia ye abawadde off bonna nga bwe bali abakkiriza mu nzikiriza y'Abakristo eya Kristo nti babawadde off ne bafumba bye baagala, teri kukola mulimu omulala gwonna. Kyo tukyebaliza Katonda. Munnaye ze ebbanga linamala mu high school senior 5 senior 6 gyammanyi okumanya who is a Muslim. Not all Muslims are bad. Nze n'okuyita senior 6 I based on their understanding. If you don't know, amasomero ge twali tulina mu kitundu kyaffe ekyazangu agasinga gakulembera abasiraamu. Abaana abagezi be twalina mu masomero abasiraamu. Kati nze ng'eyali yasomedde mu kyalo olevo primary ne olevo bwekyo nga bwe ndaba okusigala nzekka nti lwaki ndaba tekijja kunkolera. What did I do? Byebimu ne bye nateeka mu kitabo kye nawandiise. By the way, Gw'ekkumi tulina lonki y'ekitabo ekyo. Tinalina okukola omukwano n'abaana Abaisiraamu nsobola okutuuka ku biruubirirwa byange. Nalina okusoma mu nkonda abasaabaze. Singa sikwali kusoma nti nawudde n'ensoma bulungi, I am sure mwandibadde temunfuna right now, but God planned it that way. Era neekuyidde abasiraamu abo bampitanga ne tugenda naye ng'omudaali gwange we guli wano, omusapule we guli oba munfuna. Nga bwe ntuuka ku nsanya zaabwe nkuba akabonero kange ne bantunuulira bwe bati ne bamwenya aŋŋamba yooyo Omukatuliki. Naye baakyusa abaana ate bo baserebratinga nnyo
abakyusiza omwana mu busiraamu baserebratinga bamuwa ne buli kimu kyayagala mu kaseera ako kitegeera. But I maintained my faith. Nembeera n'abantu tusoma ebitabo nga n'olumu nsulayo ewaabwe akitegeera. Taamu negwako, omwaka negugwako, emyaka negigwako. I passed. I am serving my God at Christ the King. They are still my friends. Okitegeera, tokyusanga ddiini olw'okuba waliwo akunyigiriza, olw'okuba waliwo byeweegombye mu ddiini eri. Kyukanga lwakuba otegedde lwaki okyuse. So twagaliza Easter Monday ennungi. Nange mukulu mukwano Maria Martha and others. Fiona, thank you for joining. Fiona 256, thank you for joining. We are finishing in the next few minutes. Transfuniwa ni salemu tusoma fembi aba sabeka maji tuwemu omukisa. Tutandike nayo Easter Monday. Ngaba mutya. Tugenda kusoma essaala gye bayita total surrender to God. Buli kimu tukikwase, buli kimu tukikwase Katonda ajja tuyisaawo. Ekisibo kiwedde, tugenda mu bise ebiddako oluvannyuma lw'ekisiibo, oluvannyuma lwa Easter. Era tuli mu nnaku kati ezitandise omusanvu baze bayita Easter Octave beziggwa. Era kuva olwaleero oba ku Easter tulinayo olunaku lwa Divine Mercy olujja nga wayiseewo ennaku 50. So here it is. The prayer goes, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Total surrender to God. Mention your things you want to surrender to God right now. Then we say this prayer. Lord, I want to thank you for the gift of life. I want to surrender you to these people that are following me online. Those who are my followers on TikTok, over 26,000, 21,000 plus. May God bless you and hear your prayers, hear your petitions, hear you from all that is bothering you, obtain you with many seated desires. I ask that you bless those people. Bawo omukisa mu byonna bye balina okukolako, abali ku kyeyo bawa obulamu obulungi, basobozesa okukolera mu mbeera basobozesa okwagala bye bakola, omusala gwabwe gusobole okuvaamu ebirungi, basobole okudda e Uganda nga bagamba Mukama tweyanziza tutwala ku kyeyo tukomyewo tuli balamu, basobole okubeera eyo nga bagamba Yesu ewaffe Uganda tuddayo nga tuli balamu. Abali mu nsi endala zonna eza Buwalabu bawa omukisa bakuume, basobozese bakama baabwe basasula emisaala gyabwe mu budde, era okukwasa n'abali mu mawanga gonna ag'enjawulo, Qatar, Europe, South America. Today some friend of mine called Grace, she's getting back to Canada. She's having her flight. Actually, she's already on board. She told me she was leaving Uganda this night, and she's getting back to Canada. May you grant her safe flight. Affe abali kuno ku Uganda, Mukama tuwa obugabirizi bwe tukuume mu mbeera yonna, tuwonye obubenje, tuwonye n'emizigo gyonna, financial issues, Father. Embeera yo si ennungi eri Uganda wano. Tukwebaza olw'ebyo ebitono ebyo byonna by'otuwadde, ne tukusaba ebiseera bijja ebitandika olunaku lw'enkya
osigale era nga gwabikwasaganya. Tugabirire kuma bazadde baffe, ab'enganda zaffe, mikwano gyaffe ne baboosi baffe, bakasitoma baffe baleete mu bangi tusobole okukwasaganya embeera eyo ateri yeevuma munne. And here is the prayer. Blessed are you, my Father in heaven. Thank you for creating me in your image. You are my Father, and I am your child. Father, I surrender my spirit. I submit all the wounds and impurities. Carry the salvation of the Holy Trinity into my spirit. I surrender my conscience, all the inner areas of my mind, senses, thoughts, and imaginations, sexuality, and other areas concerning me. Jesus, my Savior and my Lord, cleanse me by your holy blood. Cleanse this particular sin. Please mention it, if possible. Cleanse this particular sin. Tell it to your God, He knows it. And purify me. Kindly wash the stains of my sins and debts. There are people who are demanding you. Tell it to God. In the oceans of your grace, and purify me, sanctify me with your precious blood. Abba Father, your will be done on earth as in heaven. I pray to you, God, to fill me with the fruits, gifts, and charisms of the Holy Spirit. Abba Father, as today our daily bread, fill me with the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. I repeat the following words. Fill me with the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Fill me with the gift of Holy Spirit: wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, fear of the Lord. Fill me with your charisms: words of wisdom, words of knowledge, gift of discerning spirits, gift of tongues, gift of prophecy, gift of faith, gift of healing, gift of the gospel. No, gift of miracles, gift of ministry, gift of preaching the gospel, and gift of intercession. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. May God bless you and bless me. We meet tomorrow in the evening. God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Wow. 7 days.